Tendeeza Kristo neebaza Katonda omulamu olw'ekirabo eky'obulamu ate era atusobozesezza okuba nga kyasobola okwatula nti Yesu ye Mukama. Amaanya n'eddoboozi nga bulijjo Mazima Kenneth ng'era njagala okusiima gweyina atutte eddala ery'okuba nga otambula wamu naffe kuyita mu gano amasomo ag'enjawulo ge tugenda mu maaso n'okuba nga tutaanya mu kitabo eky'Abakolinso essuula ez'enjawulo. Nnaku olwaliro tutunuulira essuula ey'okuna ng'era omulaka twagala oguteeka ku mutwe gwe tuyita Enjigiriza ey'obulokoozi wamu ate era n'enjigiriza ey'okuzuukira. Singa otunuulira essuula ey'okuna nambulukufu nnyo ekimala ku nsonga eno wammanga gye twogerako. Bw'otunuulira ebintu ebyatuukawo mu ssuula ey'okusatu, Katonda ebintu eby'enjawulo bye yakola okuyita mu batume ne babeera nga bagenda mu maaso n'okuyambako omusajja eyali yazaalibwa nga mulema, oluvannyuma n'afuna amaanyi mu magulu n'atandika okuba ng'atambula, n'atandika okuba ng'abuukabuuka wamu n'okuyingira weema gy'ali tayingiranga oba yeekaalu gy'ali tayingiranga, obwali bujulizi bwa maanyi nnyo obwaleetera abantu ab'enjawulo okuba nga beewunaganya n'okuba nga beewunyiza ddala nga bagamba nti kino kibaddewo kitya. So singa oba otunuulidde essuula ey'okuna olunyiriri olusookera ddala lugamba nti Peetero ne Yokaana bwe baali boogera eri abantu bagenda mu maaso n'okuba nga balumbibwa oba n'okuwakanyizibwa bakabona wamu ate era n'abakuumi ba yeekaalu, ng'okwo kw'otadde n'abo abayitibwa Abasaddukaayo. Ssebo ne nnyabo awuliriza, kirungi nnyo gwe okubeera ng'otegeera nti Peetero ne Yokaana bwe baagenda mu maaso n'okuba nga boogera eri abantu, Bayibuli egamba bagenda mu maaso n'ofuna okuwakanyizibwa wamu ate era n'okukomebwako. Abo Bayibuli beennyonnyodde nga bakabona, beennyonnyodde nga abakuumi ba yeekaalu, ate abo Bayibuli nabo beennyonnyodde nga Abasaddukaayo. Kituufu nnyo gwe okuba nga otegeera nti okuwakanyizibwa kw'enjiri kubaddewo emirembe n'emirembe, kubaddewo ebiro eby'enjawulo, era ne wano kye tulabira ddala nti abantu abagenda mu maaso n'okuwakanya, Bayibuli eboogedde amannya gaabwe. Eyogedde ku bakabona, kitegeeza nti baali bangi nnyo, n'eyogera ne ku abo abayitibwa abakuumi ba weema oba abayeekaalu, n'eyogera ne ku abo abayitibwa Abasaddukaayo. Kati singa obeera owekkaanyiza olunyi olwokubiri lugamba these leaders, abakulembeze bano baali bamaliddwako emirembe kubanga Peetero ne Yokaana bagenda mu maaso okusomesa abantu okuyita mu linnya erya Kristo Yesu, ng'era basomesa kye tuyita okuzuukira kw'abafu. Tujjukire bulungi nti bakabona egimu ku gyali emirimu gyabwe kwe kubeera nti baali bagwanidde okubeera nga bawaayo ssaddaakaazi, ate n'ekirala ekikulu beebo abaali baweebwa obuvunaanyizibwa obw'okulabirira ebintu eby'enjawulo mu ekyo kye twandiise yeekaalu. Ne Bayibuli kati egenda ate n'etusongera ku kibinja ekirala ekyabo abayitibwa Abasaddukaayo. Abasaddukaayo be bantu ffenna be tumanyidde ddala nti ne mu buweereza obwa Mukama waffe Yesu Kristo baali bankizo nnyo mu kumuwakanya, ate era n'okubeera nga baali bagenda mu maaso n'okuba nga basemba abantu ab'enjawulo oba bafuna ebibinja eby'enjawulo ebyabeekalakaasi okuba nga tebagoberera Kristo Yesu. N'ekirala ekikulu ekyokubeera nga tugenda mu maaso n'okuba nga tutegeera nti abayitibwa bakabona okumalibwako kwabwe okw'emirembe kwajja lwa kubeera nti abantu bano abatume abaali balabibwa ng'abantu aba bulijjo abakyalina buyigirize bumala baali bagenda mu maaso n'okuba nga basomesa abantu mu lwatu. Ekyali kyabalema okukola ate abatume kye baali bakolera ddala, kati awo wava embeera yonna ey'obusungu n'ekiruyi. Bayibuli egenze mu maaso n'egamba nti ne batabulwa ne bagwako emirembe, ey'oluzungu egamba they were disturbed, ekitegeeza nti ne bafuna embeera ey'okuba nga bamalibwako emirembe n'okubeera mu bulumi obwaki obw'amaanyi nnyo nnyini ddala. Naye ate ekibinja kino ekyokubiri kikulu nnyo okuba nga tukifaako eky'Abasaddukaayo. Jjukira bo nga bo balina obuzibu okuba nti baali tebakkiriza
nti ebyo ebyali byaweebwa Musa bye byali bigwanidde okugobererwa, ensonga lwaki baali ate era tebakkiririza mu kuzuukira kw'abafu. Balina n'ensonga y'okuba nti baali tebakkiririza mu kubeerawo kw'abamalayika, wamu ate n'ensonga ey'emmeeme ey'omuntu okubeera nga si yakufa wabula yakubeera nga namu emirembe n'emirembe. Ndowooza otegeerera ddala ekiruyi kino bwe kyali kiva, kubanga bano basomesa ku mbeera ey'okuzuukira. Bayibuli tugimanyidde ddala bulungi nti ekitabo ky'Ebikolwa batume kittaanya mu bifo eby'enjawulo ng'abatume banyweza ensonga ey'okuzuukira. Ensonga lwaki ne Bakolinso essula 15 olusooka paka olwokutaano lutulagira ddala bulungi nnyo nti Pawulo bwe yali ayogera eri Abakolinso yabagamba nti kye nafuna olubereberye nange bwe ntyo kye nabawa. N'oluvannyuma n'agenda mu maaso n'anyweza ng'agamba nti yababuulira Kristo Yesu nga bwe yafa ku lw'ebibi byaffe n'aziikibwa okusinziira ku byawandiikibwa, ate era n'azuukira okuva mu bafu okugobera ebyo ebiyitibwa ebyawandiikibwa. Ssebo ne nnyabo agenda mu maaso n'okuba ng'owuliriza, kikulu nnyo gwe okubeera ng'otegeera nti ebyo ebyali tebikkirizibwa Abafalisaayo ate ebyo byennyini abatume bye bagenda mu maaso n'okubeera nga boogerako. Kati mu kubeera nti ebintu ebyali tebikkirizibwa mu masekati g'Abasaddukaayo ate abatume bye bagenda mu maaso n'okuba nga balangirira, awo we wava embeera gye tuyinza okugamba nti teyali nnungi. N'ebiro byennyini bye tulimu nti bw'osomesa ebintu eggwanga oba kye twandiyise obuwangwa bye bigenda mu maaso n'okuba nga biwakanya, ate gwe n'olaga nti ebyo bya nkizo nnyo okuviira ddala mu kigambo kya Katonda, era tosobola kugamba nti tojja sensikana kye tuyita okusoomoozebwa, tosobola gamba nti tojja funa mbeera yonna yakuwakanyizibwa. Nti olunaku olwaleero ne bwe kibeera kubeera nga bano abagamba nti bajjamu abaana, bano abagamba nti baazaalibwa nga basajja naye ate bo balowooza nti bakyala, ebyo ebintu ebyo bye biviirako ddala embeera enzibu nnyo nyini ddala. Singa obyogerako ng'osomesa ng'olaga nti Bayibuli bweti bw'esomesa, omusajja asigala musajja n'omukazi asigala mukazi, ate naawe ajjamu olubuto tekikugwanidde kubanga ojjamu olubuto, kubanga ekyo ky'ogamba nti ojjamu nti si muntu, oyo muntu mu maaso ga Katonda, nga Zabbuli bwegenda ddala mu maaso n'okuba ng'enyweza ey'Ekikumi 39. So bye bintu ebyo bye tulabira ddala nti enjiri ey'obulokozi, ensomesa eno gye tugamba nti ya kuzuukira, yali yavaako nnyo embeera etaali nnyangu. Gwerowooza oli mu masekati g'abantu abagamba nti okulya embizzi kibi, gwe n'otandika ate okubeera ng'ogamba nti okulya embizzi tekirina kibi kyonna kyonna kyonna. So ekyo nkwadde bwe kyakulabirako nti ebintu bingi nnyo ebisobola okuviirako abantu okubeera nga baggwako emirembe olw'okubeera nti gwe obiraba mu ngeri ey'enjawulo kweyo eyaabwe gye bayinza okuba nga babirabiramu, n'olw'okubeera nti bo tebasazeewo okuba nga beeteeka wansi obw'obukulembeze obw'ekigambo kya Katonda okubasomesa. So ekikulu kye njagadde obeere ng'otegeera nga tetunnagenda ku lwokusatu nti Abasaddukaayo baali tebakkiririza mu kuzuukira kw'abafu, baali tebakkiririza mu nsonga esomesebwa ey'abamalayika okuba nti emyoyo gye giri, ate era baali tebakkiririza mu nsomesa egamba nti emmeeme y'omuntu yakubeera ki? Yakubeera nnamu. So kati gwe bw'otunuulira ebyo wammanga biba bikuyambako okutegeera okuwakanyizibwa Peetero ne Yokaana gye baakujja. Kati ekirala ekikulu Bayibuli kyennyonnyola mu nnyero yokusatu, Bayibuli egamba nti era ne bagenda mu maaso n'okuba nga bakwatibwa, kubanga akaseera kaali ka kawungeezi, era ne babateeka mu kkomera okutuukira ddala ku budde obw'okumakya. Kiki ekibakwasa kusomesa ku nsonga eno wammanga? Bayibuli egambye nti nno ensonga enkulu ebakwasa gye tutegedde, baasomesa kye tuyita okuzuukira mu linnya erya Yesu Kristo. Bw'ogattako erinnya erya Yesu Kristo lyali lyalwanyisibwa dda okuva mu bo, ate tugambye nti tutunulira mutwe ogugamba nti ensomesa
ensomesa ey'obulokozi n'okuzuukira mu linnya erya Kristo Yesu. Kati Abasaddukaayo obuweereza bwa Mukama waffe Yesu Kristo bwe yakola ng'akyali mulamu kuno ku nsi, Bayibuli etulaga nti no yafuna obulumbaganyi obwaviira ddala mu Basaddukaayo n'Abafalisaayo. Ensonga eyandibadde ng'oba tereetawo mbeera ey'emberebeze ennyo ey'okubeera nti owaayi osanga baalisomesezza okuzuukira naye ate ne batasomesa mu linnya erya Yesu Kristo. Osanga balyogedde ku linnya erya Kristo Yesu oba ne batayogera kuzuukira. Naye ssebo n'ennyabo kyenjagala obeere ng'otegeera nti ebintu ebibiri eby'enkizo ebivaako embeera y'okubeera nga bano batusuulibwa mu kkomera mu kiro y'ensonga ey'okusomesa ku kuzuukira kw'abafu, ate ekirala ne babeera nga baasomesa mu linnya erya Yesu Kristo. Bo baali bamanyidde ddala ti Kristo yali yamala dda okubeera ng'akwatibwa n'akomerwa ku musaalaba era n'afa. Kati gwe bw'ogamba nti waliyo okuzuukira ate nga bw'osomesa okuzuukira okwo ate ng'osomesa mu linnya ery'omuntu bo gwe baali bakkiriza nti baali bamaze dda okubeera nga bawanika ku musaalaba n'afa. Kati ekyo kyali kyakubeera nga abantu bangi nnyo abaali bateekebwa wansi w'obulimba obugamba nti nno teri okuzuukira kw'abafu baali bagenda tuuka ku ddaala eritegeerera ddala nti kituufu nnyo omusajja oli eyattibwa yagolokoka oba yava mu bafu, y'ensonga lwaki kaakano tusobola okubeera n'essuubi eri ensonga eyaki ey'okuzuukira. Singa otunuulira olunyiriri olwokuna lugendera ddala mu maaso ne lunyweza nga lugamba nti naye bangi ku bantu abaawulira obubaka baabukkiriza. Ng'ozowulira amawulire amalungi nti masekkati g'okulwanyisibwa bangi ku abo abaawulira obubaka baabukkiriza, era Bayibuli eraga nti ennamba ey'abo abakkiriza yagenda mu maaso n'okugattibwa ewamu ng'era yali nnamba ey'abantu 50,000 abasajja obataaliwo kubeera nga babala kye tuyita abakyala wamu n'abaana baabwe. Kaso kiba kitegeeza nti eyo ennamba yali nnene nnyo nnyini ddala. Singa tuba tubazze bubazi basajja bokka nga tetugasseeko bakyala n'abaana baabwe, ekitegeeza ennamba yali nnene nnyo nnyini ddala. Jjukira ekyo era kye kimu ekyalagibwanga ne mu njiri oba kye tulaba mu njiri nti baasinganga nnyo kubala baami okusinga okubeera ng'ogattako ennamba ey'abakyala. So kyensonga gye njagadde okubeera nga nkulaga awo wammanga nti mu masekkati g'okubeera nga abatume bagenda mu maaso n'okunyigirizibwa, Bayibuli eraga nti ku ekyo ekyali kibaddewo n'okusomesa okwagenda mu maaso n'okuba nga kukolebwa kwaviiramu ddala abantu eri ennamba ey' 50,000 okubeera nga bakola batya bakkiriza obubaka obwo. Bayibuli etulaga nti ng'ate togasseeko bakyala wamu n'abaana baabwe. Ekyo kikulu nnyo era tugwanidde okubeera nga tutegeera nti ekyateekesebwa bano be tuyita abatume mu kkomera tekyali nsonga ya kuba nti baali bakoze obubi bwonna, naye baateekebwa mu kkomera olw'ensonga ey'okukola ekintu kye tuyinza okugamba oba ekikolwa kirungi. Era Katonda mwene tumanyidde ddala mu kuba nti ali ku ntikko y'ebintu byonna, ye yennyini ye yabaganya okubeera nga bayita mu mbeera eyo ey'okuba nga bagenda maaso n'okuba nga basoomoozebwa nga bw'abateekerateekera, ate okusoomoozebwa okw'amaanyi ennyo okwali kugenda maaso n'okuba nga kubalindiridde. Naye ate era n'ekirala kye tugamba nti kikulu ti masekkati g'okuba nti abantu bano baateekebwa mu kkomera era Katonda oyo ali ku ntikko y'ebintu byonna yagenda mu maaso n'okwongerayongera eri obuweereza obw'abatume, y'ensonga lwaki ennamba eyo ey'q50,000 Bayibuli egyogerako nti abantu abagenda mu maaso n'okukkiriza obubaka bwabwe ate era ne bakyukira ddala. Jjukira bulungi Mukama waffe bwe yali ayita abatume bano mu Matayo essuula y'okuna-14 yabagamba mu ngoberere n'abafuula abavubi b'abantu. Ekyo kyennyini kye tulabira ddala nti abantu abaali basangibwa nga bavubi ba byennyanja, Mukama waffe Yesu Kristo yasobola obbafuulira ddala abavubi b'abantu. Y'ensonga y'emu Pawulo gy'anyweza
n'akomeza mu Bafilipi essula esooka olunyiriro 12 paka olw'ekumi n'omunaana ng'alagira ddala nti obusibe bwe oba okuba nti ateekebwa mu kkomera ekyo kyali kyakuwa buvumu abantu ab'enjawulo n'okubeera nga bategeerera ddala Kristo. Ate n'ekirala ekikulu y'ensonga y'Abalume essula 10 olunyiriro 17 Bayibuli egamba nti okukkiriza kuva mu kuwulira era okuwulira ekigambo kya Katonda. Mu masekkati ga bino byonna tutegeere nti obuggya bwali mu mitima gy'abo abayitibwa bakabona mu kubeera nti bo baali tebagenda mu maaso n'okuba nga bakola omulimu gwabwe, naye ate abatume ne bakolera ddala omulimu ogwo bulungi nga balagira ddala nti ensonga yonna esongera ddala ku Kristo Yesu. Kati mu kubeera nti baali beza ayafeesi ey'abo abayitibwa bakabona baalina obuggya bw'amaanyi nnyo eri omuntu yenna yali agezaako okubeera nga yeekulubiisa ku mbeera ey'ekyo kye tuyita eya bakabona. Nga bwe tulaba nti ne Siza naye yalina obuggya eri amatwale ge, nga bw'awulirayo omuntu yenna wasobola okwogerwako nti ayagala kweŋŋanga mu matwale ge, Siza naye yali asobola okukola ekintu kyonna. So yeyo embeera eyaliwo, nekye tusobola otegeera nti ffenna we tuyinza okuba nga tuli, Katonda waffe Mukama waffe asobola otuteekerateekera okubeera nga atuteekateeka mu mbeera ey'okumanyira okugezesebwa okutuukira ddala waliwo tuyinza otusangira ddala okugezesebwa okw'amaanyi ennyo ne tubeera nga nate nako tusobola okuba nga tukweŋŋanga, kubanga ye yennyini aba atuvudde aba agenze mu maaso n'okuba nga atulaga nti bino tuba tulina okuba nga tubisuubira nga tukola omulimu ogwo gw'aba agenze mu maaso n'okuba nga akola ki, ng'atuyitira. Essula y'okunoonya olwokutaano, enkeera y'olunaku abakulembeze wamu n'abakadde n'abasomesa wamu n'abasomesa ab'enzikiriza basinsikana mu Yerusaalemi laba olwokutaano, era Anasi oyo Ssaabakabona omukulu wamu ate era ne Kayifaasi ne Yokaana ne Alexander wamu n'abo ab'eŋŋanda ze abaali mu bifo eby'obwakabona olw'omusanvu ne baleeta Peetero wamu ne Yokaana ne batandika okubagamba nti bino mubikoze mu maanyi ki era mubikoze mu linnya ly'ani mmwe okubanga mukoze kino? Ekyo ekibagambibwa nti mukikoze mutya era mu maanyi gaani era mu linnya eryani? Baali boogera ku nsonga gye twogeddeko eya okuba nti omusajja eyali yazaalibwa nga mulema yagenda mu maaso n'okuba nga akola ki? Awonyezebwa. Ssebo ne nnyabo kirungi okubeera nga ffe tutegeerera ddala nti bw'obeera nga weetegereza ensomesa y'ebyawandiikibwa, Bayibuli etulaga nti wano ku mbeera Peetero ne Yokaana gye basinsikana, Bayibuli eraga nti akakiiko akatwaliramu abantu ab'enjawulo bonna bagenda mu maaso n'okuba nga bakuŋŋaana. Kati bino nabyo tusobola okulabamu ebintu eby'enjawulo ennyo gwe nange bye tusobola okuba nga tuyiga, nti obulungi bw'enjiri bwe buno wammanga, nti mu kubeera nga enjiri tekkirizibwa eri abantu ab'enjawulo, obusungu bwe baleeta eri enjiri ate Katonda asobola okubeera nga ekyo kye bakoze ku lw'obubi ye ateesa obulungi mu masekkati gaakyo n'aleetera enjiri eyo okutuuka ne kwabo bennyini bw'wali olowooza nti enjiri tesobola kubeera ng'ekola ki? Ebatuukako. So kintu kya bulijjo nnyo nti abantu bamanyi okubeera nga mu masekkati g'amazima agalabibwako ddala bagenda mu maaso n'okubeera nga bakola batya? Nga bageewalira ddala nga tebaagala kubeera nga bagatunulako nnyonnyini ddala ku nsonga ng'eno gye tugamba ey'okuzuukira okwa Mukama waffe Yesu Kristo kyali kya nnamaddala, era okuwonyezebwa okwo kwali kubaddewo mu linnya erya Kristo Yesu yali amaze okufa n'akola ki? N'azuukira. Era n'ekirala ekikulu kye tusobola okubeera nga tutumanya nti abantu bano n'akakiiko kaabwe baali tebasobola kubeera nga beegaana ekyamagero ekyo ekyali kibaddewo. So bagenda mu maaso n'okubeera nga babuuza oba nga banoonya ekyokuddamu nti kino kibaddewo kitya, kubanga omusajja eyali awonyezeddwa naye yali waali, nga tosobola kugamba nti bino byali bya lugambo oba bino byali mu ngeri eya bulijjo kye bayita wolokoso. Kyeva babuuza nga bagamba mukoze mu linnya eryani? Mukoze mu maanyi agaani?
obuyinza ani abo bawadde? So ebibuuzo bino bye bimu byabuuzibwako mukama waffe singa oba weekanyiza Matayo essula eya 21 olunyiriri lw'okumeka olwa 23. So mu bufunze tusobola okugamba nti akakiiko akagenda mu maaso n'okubeera nga kabuuza Peetero ne Yokaana baali okuwonyezebwa kuno baali bakukoze mu maanyi agaani, mu buyinza obwani, mu linnya eryani? Akakiiko kano kaali kakkiriza nti obuyinza obw'okubeera nga abantu basomesebwa bwali bwako, tebwali bwa bantu balala. Kati okulaba abatume bano nga bagenda mu maaso n'okubeera nga baali bakola kino kye baali bakola, eno yali mbeera eyali eragira ddala nti abatume baali bavodde obuyinza obw'akakiiko, baali bavodde obukulembeze obwali bukkirizibwa nti bwe bwalina enkizo ey'okubeera nti be baali bagwanidde okubeera nga basomesa abantu. So byebyo ebintu eby'enjawulo ebyaviirako ddala emberebezi oba ebyaviirako ddala embeera etaali nnyangu nnyo nnyini ddala eri kye tuyita abatume. So kituufu nnyo gwe n'otegeera kino wammanga nti singa obeera otunuulidde okubuuza kuno kwe baagenda mu maaso n'okuba nga babuuza abatume, Bayibuli etulaga nti era mbagirawo ne Peetero yakola ki? Yabaddamu. Singa otunuulira olunyiriri olw'omunaana, Bayibuli eraga nti Peetero ng'ajjuziddwa Omwoyo Omutukuvu n'ayogera eri bo. Kati bwe twogera okujjuzibwa okuno okw'Omwoyo Omutukuvu, kitegeeza okubeera nga abatume bano baagenda maaso n'okubeera nga baweebwa obuvumu Omwoyo Omutukuvu wamu n'okubeera nga bali wansi waki? W'obukulembeze bwe. Kyekyo Bayibuli kyegenda maaso n'okubeera nga ettaanya nti Omwoyo Omutukuvu bw'osoma Luka 12:10-12 yalina ogenda maaso n'okubeera nga abaluŋŋamya eri ebyo eby'okwogera mu masekati gaabo abalina obukyayi eri enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo, nga bwe yali abateekateeka nti omusanganga embeera bwe muti temweraliikirira kyakuddamu, wabula ekyokuddamu kinaabaweebwa mbagirawo awo wennyini ne mubeera nga musobola okuddamu abo ababawakanya. Nti bw'otunuulira Bayibuli egenda maaso mu lw'omunaana ng'egamba nti Peetero bw'ati byanuka gye bali n'abagamba, rulers and elders of our people, mwe abakulembeze era n'abakadde b'abantu baffe, are we being questioned today because we have done a good deed for the crippled man? Titugambe nti tugenda mu maaso n'okubuuzibwa olunaku olwaleero olw'ekintu ekirungi ekikoleddwa eri omusajja eyazaalibwa nga mulema. Kati ndowooza olaba okwanukula kwa Peetero newankubadde ye ne Yokaana baakwatibwa olw'ekintu ekirungi kye baali bakoze, ssebo n'ennyabo kyenjagala obeere ng'otegeera nti okuddamu kwa Peetero ne Yokaana eri abantu bano abaali babakutte kulagira ddala nti kwali kuddamu okwali okw'ekitiibwa, nti teyagenda mu maaso n'okulengeza obukulembeze obwali bugenze mu maaso n'okuba nga bubakwata, wabula yabaddamu mu kitiibwa, yabaddamu nga abassaamu ekitiibwa, wabula nga naye mukalaativu ku ekyo kyali agenda mu maaso n'okuba nga attaanya. Byebyo bye tugenda mu maaso n'okubala ng'era tulaba mu Peetero ekisooka 3:15. Peetero yennyini yawandiika ng'agamba nti singa wabeerawo abuuza essuubi ery'okukkiza kwammwe, mumuddemu mubeere nga muli beetegefu okubeera nga mwanukula omuntu yenna essuubi ery'okukkiza kwammwe, naye ate mukikole mu bwetuwaze ate ne mu kubeera ng'abantu abo bassibwamu kye tuyita ekitiibwa. So bw'obeera ng'oyimiridde mu maaso ga mukulembeze ki yenna nga yeebuuza ku ekyo ky'ogenda mu maaso n'okusomesa, ssebo n'ennyabo awuliriza, sigala ng'omuntu oyo omuwa ekitiibwa ekimugwanidde, naye ate beera mukalaativu ekimala ku nsonga eyo gy'oyogerako, owatali kubeera ng'otandika okunanaagira, owatali kubeera ng'obaako engeri y'okola ki y'okukyusa ekyo ky'oba ogwanidde okubeera ng'oyogera. So ekitiibwa omuntu kimuwe, naye ensonga gy'onyweza ginywereze ddala owataliwo mbeera yonna yakugikyusa nga bwegwanidde
okubeera ng'ekola ki ng'eweebwa abantu abo. So kino kye tulaba nti Peetero ne Yokaana baali bayimiridde mu maaso g'akakiiko ako akeekamu ate ketumayidde ddala akaagenda mu maaso n'okubeera nga kawaayo Mukama waffe mu maaso ga Piraato okubeera nga naye yennyini amuwaayo okubeera ng'akomererwa. Naye kye tulaba wano eno nti Peetero mwene eyeegaanako Mukama waffe nga ffenna bwe tumanyidde ddala mu Matayo essuula eya 26 tulaba kaakano nga Peetero mwene ati akakiiko ke yatya luli nga yeegaana Mukama waffe ng'era ne bw'oba nga wekaanyiza Luka 22:54 paka 62 nti ku luno ate tumulabira ddala nga ayimiridde mu buvumu owatali kubeera nga yeegaana Mukama we, ekiragira ddala nti okukyuka kwa Peetero oba okwenenya kwa Peetero kwali kwa namaddala nnyo olunaku Mukama waffe lwe yamugamba nti Peetero onjagala onjagala onjagala, oluvannyuma era n'amugamba nti labirira ekisibo kyange, liisa endiga zange. Peetero akakiiko ke yasooka okutya luli kaakano tulabira ddala nga yali ayimiridde masekati gaako mu buvumu obw'amaanyi owatali kubeerako na mbeera yonna yakwegaana oyo eyali agenze maaso n'okukomererwa Peetero gwe yali yeegaanyeeko. Bayibuli kyeva egenda maaso n'enyweza n'egamba, do you want to know how he was healed? Mwagala kumanya omusajja ono yawonyezeddwa atya? Olw'ekumi, let me clearly state to all of you, kangende ddala maaso nyanjule eri mmwe mwenna, and to all the people of Israel, eri n'abantu bonna Abayisirayiri, that he was healed by the powerful name of Jesus Christ, nti omusajja ono yagenze maaso n'okuwonyezebwa okuyita mu linnya erisinga amaanyi erya Mukama waffe Yesu Kristo Omunazaleeti. The man you crucified, omusajja oyo yennyini gwe mwagenda maaso n'okuba nga mukomerya. Kati bwe kiba kiwundu, Peetero yagenda mu maaso n'okubeera nga ekiwundu ekyo akikwatiramu ddala. Jjukira yakikwatamu mu ssuula ey'okubiri n'akikwatamu mu ssuula ey'okusatu ate wano mu ssuula ey'okuna era ekiwundu kye kimu agenda mu maaso n'okikwatamu ng'abajjukiza nti omusajja yennyini gwe mwakomerera mu ye mwe tusobodde okulabira omuntu ono ng'agenda mu maaso n'okuwonyezebwa, eyazaalibwa nga tasobola kutambula, eyazaalibwa nga mulema. Ssebo ne nnyabo awuliriza, Bayibuli eraga nti yabajjukizanga era ng'anyweza ng'agamba oyo gwe mwakomerera. But whom God raised from the dead, naye oyo Katonda gwe yagolokosa okuva mu bafu. Olw'ekumi for Jesus, olw'ekumi n'agamba, for Jesus is referred to in the scripture where it says nti Mukama waffe Yesu Kristo ayogerwako mu byawandiikibwa ng'ejjinja abazimbi lye baagaana, era kaakano afuuse ejjinja lyennyini ery'oku nsonda. Ndowooza owulira obubaka nti bw'otunuulya ebigambo Peetero byagenda mu maaso n'okuba nga attaanyiza ddala, nga biragira ddala nti ye ne munnewe Yokaana baali bateekeddwa mu kugezesebwa kuno, si lwakubeera nti balina ekibi kye baali bakoze, naye lwakubeera nti baali balina ekirungi Katonda kyali akoledde mu bo. Naye Peetero takoma, ateeka essira ku bintu bye bimu ebyali binyiiza Abasaddukaayo wamu n'akakiiko ng'agamba nti Kristo Yesu gwe mwagaanira ddala, oyo gwe mwakomerera, oyo mwene mu linnya lye ery'amaanyi omusajja ono mwagendedde ddala mu maaso n'okuba nga akola ki? Awonyezebwa. Oyo gwe mwagaana ne munyooma kaakano afuukidde ddala ejjinja ery'omuwendo nnyo nnyini ddala, ejjinja eritasobola kuwanyisibwamu ddala, ejjinja eriwanirira buli kintu kyonna ekikwatagana ku kye tuyita ekizimbe. So Bayibuli etulaga mu Lw'ekumi n'akiwunzika ng'alaga nti mu Lw'ekumi n'agamba nti there is salvation in no other else, nti tewaliwo obulokozi mu muntu mulala yenna. God has given no other name under heaven. Katonda tawadde linnya ddala lyonna wansi w'eggulu by which we must be saved, lw'ensonga ey'obulokozi bwaffe. Kati mu bufunze kye tulaba wano ekikulu nti Peetero alaga
mu masekkati g'akakiiko ssebo n'abaamukomerera n'abo abalina obukyayi eri ye Mukama waffe tabalowooleza nga bo bwe bamulowooleza, nabo abaagaliza kulokoka kubanga yajjirira bwonoonyi. Ekikolwa kyabwe eky'omuwanika ku kalabba, ekikolwa kyabwe eky'okubeera nga balina obukyayi obw'amaanyi gy'ali kyali tekikyusa nsonga lwaki yali yajja ku nsi. Jjukira bulungi Yokaana 3:16 ti Katonda bwe yagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we omu Yesu Kristo ti amukkiriza aleme okuzikirira wabula abeere n'obulamu obutaggwaawo. Nti akakiiko kano konna akakwata Peetero wamu ne Yokaana mu bukulu bwa Katonda okuba nti yateekateeka ebintu nga bwe bigwanidde okubeera nga bibaawo. Ssebo ne nnyabo nabo yayagala bamanye enjiri, yayagala bagiwulire okusalawo nga kwalina kubeera eri bo. Kyova olaba Peetero yagibawa owatali mbeera yonna yakugamba nti naye bano bakakiiko bino tebabyetaaga, ate bebo be bantu be bamu abaagenda mu maaso n'okukomerera Mukama waffe Yesu Kristo. Kyova olaba agamba nti njagala okwogera eri mmwe abakulembeze n'abakadde ba Isirayiri wamu n'abantu mmwe mwenna abali mu Yerusaalemi. Ekitegeeza nti akakiiko ako kaali tekazingiramu abo bokka abaali bakakulembera, wabula ekitegeeza nti bwe baaleetebwa mu kakiiko waliwo n'abantu ab'enjawulo nga bwe tumanyi kooti bwe zibeera nti wabeerawo abantu ab'enjawulo abajjuza ebifo bya kooti. Kati Peetero bw'aba ayogera tayogera eri kakiiko kokka, wabula ayogera eri buli muntu yenna eyali mu kooti omwo nti omuntu ono eyali yagaanibwa, omuntu ono eyagenda mu maaso n'okukomerebwa, bano abantu bennyininyini naffe abatulina olunaku olwaleero gwe tuli okwogerako nti okuyita mu linnya lye ery'amaanyi, ono yazaalibwa nga mulema afuuliddwa owaki ow'eddembe, era n'alagira ddala nti ejjinja nga Isaya bwe yalanga, nga Zabbuli bw'eraga, eryali lyanyoomebwa ne ligaanibwa abazimbi, kaakano ly'ejjinja lyennyini eriwaniridde ekizimbe. Ekitegeeza nti obulamu bw'omuntu omutali Kristo obulamu si bwa nnamaddala. Kyetuva tugenda mu maaso ne tulaba ng'ayamaliza mu 12 ng'agamba nti tetuweereddwayo linnya ddala lyonna wansi w'eggulu okuva eri Katonda wabula erinnya eryani? Erya Kristo Yesu. Ekitegeeza nti okuyita mu linnya erya Kristo Yesu obulokozi bwaffe bwe tubufunira ate era bwagulibwa okuyita mu linnya erya Kristo Yesu. Kyova olaba nti Bakolinso 1:18 paka 23 eragira ddala nnyo nnyini ddala nti ekyo abantu kye baanyooma ne bayisaamu amaaso ate mu kyo Katonda mwe yateeseza okubeera nga obulokozi bufunibwa. Ssebo ne nnyabo awuliriza kye njagala okugamba nti gwe nange tugwanidde kuteeka bwesige bwaffe mu Maama Mariya, tugwanidde teeka bwesige bwaffe mu batukuvu abafu, tetugwanidde teeka butuukirivu bwaffe manyanga bwesige bwaffe mu muntu mulala yenna wabula mu linnya eryani? Erya Yesu Kristo. Tuli mu biro ng'abantu ab'enjawulo bagenze mu maaso n'okugatta ebintu eby'enjawulo ku linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo, ate buli agatta ku linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo talina kye tuyita bulokozi, talina kye tuyita bulokozi, kubanga Bayibuli eraga bulungi mu Timoseewo 2:5 nti Kristo Yesu ye yekka Katonda waffe gwe yalonda okubeera omutabaganya eri Katonda wamu n'abantu. So y'ensonga eyo nti bwe twogera ku bulokozi, obulokozi kirabo. Bayibuli eraga mu Befeso essuula ey'okubiri olunya lw'omunaana titulokolebwa lwa kisa okuyita mu kukkiriza, okuyita mu kukkiriza, waleme kubeerawo omuntu yenna eyakola ki? Eyeenyumiriza, era kino kye kirabo kya Katonda. So kye tuyita enjigiriza ey'obulokozi kyekyo wammanga nti obulokozi kirabo, naye ate ekirabo ekyo kisangibwa mu Kristo Yesu mwokka. Ate kye tuyita enjigiriza ey'okuzuukira nti okuzuukira leero tulina essuubi mukko kubanga Mukama waffe yafa n'akola ki? N'azuukira. Era bw'osoma ekitabo ky'Abakolinso ekisooka essuula 15 olunyiri olusookera ddala paka olunyiri lwa 45 lwonna lunywereza ddala ensonga y'emu nti waliwo essuubi ery'okuzuukira okwabo be tuyita abaki? Abafu. Era kitegeeza nti abalokole bakuzuukizibwa
n'abatali balokole bakuzuukizibwa, wabula bo bonna balinako engeri gye bajja okuba nga banso n'okwambazibwa. Abalokole banayambazibwa emibiri egy'ekitiibwa okubeera nga bayingira mu bulamu obw'okwesiima. Abatali balokole bakubeera nga bambalizibwa emibiri egy'enjawulo eginaabasobozesa okubeera nga basuulibwa mu nnyanja eyaka n'omuliro, olwo babeere mu kubonaabona okwo emirembe n'emirembe. Ssebo n'ennyaba mpuliriza, sobola kubanga nsukkako wano, wabula kwe kugamba nti twigwanidde okubeera nga ebyo abantu bye bagaana biba nga bya muzizo eri bo, kasita ekigambo kya Katonda kibeera nga kibisemba nga kibikkiriza, gwe nange tugwanidde okubeera nga tunyweza ebyo Bayibuli byenyweza, si abantu bye bagaana, wabula Katonda byakola ki? Byakkiriza. Muli ba mukisa mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo.